Omukozi wa Pastor Bugingo ayongedde okujjayo ebyama bya Pastor Bugingo video njina masawo ngenda bangi kutuusaako ate yelumbuye ante yamwalula esiridde Dr. Kuluthumo alese ebyama Grace Khan mukwano ne Venesa ante ebyabwe tebinnaba kuggwa era nga bano bo bakyabayisiza ddala bubi nnyo ngenda bambi kutuusaako masawo n'amawulire amalala mangi naye nga sinnaba kwongerayo badde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okuba nga yeeyongerayo era nga nkubaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG tiddalinge wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana kusubscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell tubeere nga bugere tuteekayo mukwano gwasooka odifuna Hajat Kaloddo onaakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita era nga gwe wenna ayagala okulangira bizinensi yo oba akalango konna tukoneko ku nnamba y'essimu wansi awo tugenda kuba nga tukuyamba munnange webukeeredde olwaleero anti lumbuye muno mwakolera zirayivu ze nabako byayogera ku bantu bw'atyo ng'agamba Kuluthumo mbu neera amukubireko ate alina kyagala okumugamba mbwera amukubireko amunyumize mbu waliwo ebintu byagala okuteeka ku social media teyanjagadde biteekayo nga omanyi lumbuye wabeera ticya bwaleeta ebintu bye mukwano anti Kuluthumo amuyisizaamu eggali namugamba mukwano wandibadde onneesonyiwa sikumanyi tomanyi byonna lwaki mba mwogirira ate ngenda bbanga mbikuteerako naawe obeere nga obyowulirako ate male nkomewo n'amawulire gaffe amalala yerumbuye anti bamulese wansi ticya leero Dr. Kuluthumo kyamukoze mukwano bibino lumbuye nga tannoonya sibina kunyumiza posting omuntu nga mpeereza akantu mbuli mbusima nga kiri ku kigamba lumbuye nga amanye nakati ntandika tya okunoonya lumbuye yanjogerangako ebigambo gwogamba yali asitula mu makaaga Allahu Akbar omutono ndoza yakanyanga yabulako kimu kugamba nti Sheikh Mzato omugenzi omuterese mu nnyumba Allahu Akbar kakati olwanoonya kati ndoze bange yatya nagamba balina nemuganze let me tell you engineer nze ndi a very clean person oyo mwami talina kyammanyiiko nagamba tomanya kati nemugamba nze sisobola kumuna omuntu nakkiriza emboozi omuntu gye bamwogerako ng'omuntu akonjedde ebyo ebintu bya social media ebyekisibo by the way mweddeko nze nagaana obuuliriza ogwo ogusajja nze namugamba abiteekayo byayagala okunjogera kati biriruddewo nze nange ndi mubirinda ba nemugamba abyangu bambi mukulu yanguye ebintu ebyo mala byateekangayo nga tiyasooka kumbuuza nga nti nyaba onteekayo basiteekayo so munene omuntu alabye ne babbuloga kivula nenjagala ichuli oh my goodness nenze nsinga ichuli yampa confidence nanga munnange njagala nkuyigiriza wabeere bano baseeka nga babbuloga ngajja kujja kwogerako ng'ogamba asulawo nayagala views konze wanti so bingi naye nga abantu bambi bandibadde tebagenda ku social media vuma abantu omuntu omuteeka mu depression omuntu wafu byebyo nno nga w'obiwulidde ate ye Grace Khan wamu ne Venesa anti Grace Khan yavaayo ng'agamba nti ate asaba babeere okuba nga bamuyambako jjukira Grace Khan alina omwana omu ow'obuwala gwe yazaala newankubadde nga taata w'omwana tetunaba kuba nga tumutegeera mukwano anti Barrister Timo abayisizaamu eggaali ye ne Venesa abagambye wandibadde mugenda ne mukola obwa Kadama muve mu kusabiriza sigenda kuboogera waka bugende li Grace Khan kankwogere ne Venesa kambogere mwagala kwefulatira ku social media Grace Khan ni mukazi mulamba ajudde tolina wakuluma genda okole Venesa lekera okutwasamira byotunyumiza oba banyumira watu banyumira boga sitoko gwe wali ogeze kuzina sawa ezo ze yasobola genda nezo temuddamu kutwasamira mugende munoonye emirimu mukole we are tired social media si capital si business timuguddewo amaduuka mujje mutwasamire fe mutugamba tujja wano kuwuliriza bintu by'amagezi mwagala kwefula byeneena gwemuwazaala omwana n'omuzalira ensi yonna omwana omubwati akwezi ani yakutwalayo tubawe n'abaffe gomanya abantu abali e Masaka abazadde mbantu omanya abantu abali ekyenjojo ababonabona n'abaana baabwe abakazi bayokya manda basiba mu butale bazuuka ku makya baddayo kiro bali mu owino bafumba mmere banoonya emirimu mukole
temutusirwalirako sifa babazaalamu nkiddamu gulasikani ne Vanessa mugende mukole wemba mwagala lya bwerere tugenda basondera sente za passport babatwale Saudi mu biyumba mukole yes mugende mufuuke bashagala mukole mulekerawo kutwasamira mufuuse ekyenena omwana wange buli musajja kwana ogenda omulaba nga addidde mu kamotoka oba omanyi olonze awo mugamba nyambale toyambala baby toyambala nze kondomu zinsiiwa olw'okuba omulabya addidde mu kamotoka wangi kondomu zibasiiwa mumaze kulaba mu motoka wama vise nibye siwe gubeera abakazi b'e Kampala buli walengera omusajja ng'ali mu motoka amugamba baby toyambala nze kondomu zinsiiwa byebye mubeeramu ebibozi bamwe ebyekisiru bwemala okukuba eggwako ng'otegeera nti emmotoka yali yakanaabe omusajja motoka ajija kuwashingibbe teyali ye yali azze kukola ate bya Pastor Bugingo anti mukwano tebinaba kubanga biggwa era nga Pacho olunaku olwaleero avuddeyo n'aleeta obujulizi obulala ku Pastor Bugingo wamu n'abaali bakozi banne wali ku Salt TV mukwano enemboozi osaana kubanga ogyewuliriddeko era nga byonna mbikuleetedde saagala mbeere nga mwogerera ate ngenda bambikutusako n'abiwulira naye nga ye Fullfiga kye bamukoze baby no naye obyewulire so sisobola kudda kukolera mitwalo 7 ngizeemu sisobola kudda no bamanyira baagala mmanyira abantu kati anti baagala twogere ebituufu kati tubireeta sisobola kudda kukolera mitwalo 7 kati giyinza okuba nga girinyeemu gisobola kulinnyamu nga bagenda kugoba kati nga bwe nali neegobye nga balinda nzireyo nga baagala nzireyo bakugambe tugenda kuwa kakadde okole emyezi 2 bakugobe bo bagende bewaane kakati sebo mukolere ezo sente zammwe ku myaka ejange sikyayagala kukozesebwa era nsaasira some people bembadde ndowooza nti muntu gwe mbadde mpa ekitiibwa mukuluse nkubuge I'm surprised wabirabye video wagirabye nagirabye era by the way mbadde njala kubuuza as you are a general manager tetulikola ene program kubbo naye tetukola program be bantu betukuze nga we admire in the industry okitegeera the experience in the industry media kyekituuseewo on a show like that is a prime time show for current affairs. What current affairs does she have? Where is UCC on some of these programs that are going on these days? It started last week. When I have this time round, I want to speak English so that you also answer me in English. It started last week when I saw Fullfiga exchanging words with Mutebi. Mutebi was discussing about the journalists who are what? Yeah. Yes, who were beaten by police and tear gas. Yes. Now Fullfiga was like, let the police do it, and shouting. You know, she doesn't even know how to. And then Mutebi said, when you're discussing issues of media, please, I'm far. Level. I'm far away from. Don't even discuss. Chiringe yali amugamba. It's not a market. Nenga si mutuufu teyamugamba bituufu. Era Fullfiga abadda alina byabadda annyonnyola mumanyi ongamba nnyo nti akogedde otegeera. So now it started last week ndaba nengamba ddala UCC ekyaliyo oba teriyo oba bali bize nnyo nenkireka nengamba onayinza oba nga maybe bamuteeka wali neutralizing but two presenters because mu media gyekiri ngono weno muliro ngono wa wakati agenda okuneutralize. But how do you bring someone? You bring an LDU ba LD cheche bakolanga luli nga bo babukubya abantu kakati olese LDU jukya bote wabira na mayinja yadde baba yochi green ne bakyambala kati ate LDU no muteeka mu bajeno. Kati when we are discussing muchala LDU leave issues of the generals to the generals kubanga something